Bernard Muwanga n'engeri gy'atambuzamu obulamu mu biro bino eby'omuggalo. Olugendo lw'omusambi omupiira Bernard Muwanga kyakulabirako kinene nnyo eri abavubuka naddala abo abasamba omupiira ng'ono byali ne banne nga bali mu kibiina eky'omusanvu primary 7 baatandikawo club ya Bright Stars FC nga wetwogera club eno ekuze ng'ezannya na mu liigi y'eggwanga y'ababinywera yadde ng'omuvubuka ono akoze ebyenjawulo nga ne club eno aginamu emigabo naye Muwanga asigadde nga musambi mukakkamu ku club eno ya Bright Stars ssaako ne ku ttiimu endala zaazazannyira. Ttiimu ya Bright Stars ye ttiimu enzaala mu mupiira ate nga nange nzagizaala kubanga nali mu vaka ya P7 ne tutandika ttiimu eyo ne tugituuma erinnya erya Bright Stars nga tuli ffenna baana bato nga tewali wadde atukwatirako nti buli lwotuuka waggulu pressure ekweyongera. There are so many people fighting mu mbeera ennungi nti nabo batuuke wooli abasambe bakompitinga naawe, so kikwetagisa okukola emirundi ebiri okubasinga okusobola okubeera nti osigala waggulu waabwe. Muwanga azanyiddeko ku club enene ez'enjawulo ssaako ne ku Uganda Cranes nga ku club ezimu zazanyiddeko kuliko SC Villa, KCCA, Bright Stars wamu n'endala naye nga ku club zonna ssaako ne ku ttiimu y'eggwanga azaabira captain ng'atubuulidde ekyama ekimufuula omusambi ow'enjawulo. Okusoma kwe nafuna chance ey'okusoma nakyo kyannyamba kinene kuba ebintu bingi okubeera captain olina okubanga olina interpretations olina okukola ng'omuntu n'okulembera banno obuliawo n'okurizoninga nga banno n'okubasinga kyetagisa okubeera captain. Mu kaseera kano ng'ebyemizannyo byonna mu ggwanga biyimiridde Muwanga agamba nti yenyigira nnyo mu by'obulimi nga basambi banne abawadde gaapuwa. Omupiira kye kintu kye tukola nga kirina time limit. When it is gone tosobola kuforcinga kusamba omupiira. So as footballers twetaaga okuzibuka amaaso kubeera n'ebintu ebyenjawulo bye tukola ebweru w'omupiira. And out of this period gye tubadde ng'omupiira guli off, nze kyenzibusa amaaso kiri kimu nti ebintu eby'obulimi byo bya nkizo nnyo era babadde baggala buli kimu maduuka ki mabaala naye ng'ebyobulimi tebasobola bigala. Muwanga yakuguka mu gw'obusomesa naye teyeevuma mupiira nga kossa ne maama we agamba nti mutabani we ono ensimbi azifunye nnyingi era ng'akoze ebintu ebyenjawulo nga muno mwe mulina okumuyambako okuzimba essomero. Era nafuba nnyo okulaba nga mulemesa naye nennemwa nentandika essomero lyange ku bwange naye annyambye nti tukola ffenna kasente kafuna mupiira anyambye nti akatadde muki. Bernard Muwanga azannya mu club ya Bright Stars FC yadde ng'engamba ez'okwegatta ku club ya Kyetume zennyinnyitidde olunaku olwaliro naye Muwanga atuludde nga bwakyali omuzannyi wa Bright Stars. Mu bimu ku byatunulidde mu biseera ebijja Muwanga agamba nti ayagala kuddamu okuzannya ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes. Kapenge Yusuf, Salt TV, Omunnyo.